Wiriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuku y'amazima. Ekirango ekyenjawulo wano ku Tawera Radio Tawera TV Johnson Sengeno nga nzengero kubiranga nkibatuusaako ensisinkano y'Abazukulu ba Kintu ne Nambi wano mu UAE. Omukulembeze w'ekibiina ky'Abazukulu ba Kintu ne Nambi mu UAE Omumbejja Catherine Ndagire wamu n'olukiiko lwe lwonna bayita Bazukulu ba Kintu ne Nambi okujja okubaawo mu nsisinkano esoose wano mu UAE nga bagenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogw'omwenda omwezi guno gwennyini awo ku Urban Food Restaurant NAIF DEIRA Dubai okutandika n'essaawa 6 ez'ettuntu. Babakubiriza mwenna okujja nga mwambadde busuuti ne kanzu oba emitegansowera era nga yegenda okubeera nga password ya buli muntu agenda okubeerawo mu lukuŋŋaana olwo. Babasabye okukuuma obudde era n'okumanya ebisingawo mukwatagane ne ba coordinators bammwe oba bakayungirizi mu Emirates zammwe gye muva. Bino birangiddwa Omumbejja Catherine Ndagire nga oyo nno ye mukulembeze ow'ekibiina ky'Abazukulu ba Kintu ne Nambi wano mu UAE. Johnson Sengendo ekirango ekyenjawulo bwentyo bwenkiwunzise. Nakuza omwezi nga 7 Septemba. Wiriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuku y'amazima.